Okuwenja akalulu olwaleero Power atandikidde mu bitundu by'e Kannungu ng'aperereza abaayo okumulonda kwa Pulezidenti Robinah atambula kyalo ku kyalo nga poliisi bw'emwolekera. Kyokka bw'atuuse ku kyalo Kegasha mu mmotoka ya poliisi obwedde muwonderere emiridde okulinnya olusozi ate nga yabadde bakulembedde ekisannyalaza entambula yaabwe ekibawalizza okubayambako ne bagisindika nga Ssaabakunzi wa FDC Roland Kajinda bw'abakuba olube. Yeeyongeddeyo mu ttawuni y'Ekihi kyokka eno poliisi esanze akaseera akazibu bwe badde mu kugira okuba olukuŋŋaana ekireeseewo akanyolagano n'asalawo akalulu kanoonya nju ku nju. Oluvannyuma ategeeza abawagizi be nga bwe bamukkiriza okuba olukuŋŋaana ku kisaawe ne batambula na bigere okutuukawo nga poliisi bwe bakugira okutuuka mu kibuga. To speak to you about building a new Uganda. Ayolekedde Kannungu gy'ayaniziddwa retired Colonel Dr. Kiza Besigye, Ingrid Tulinawe n'abalala wakati mu mizira. Eno nayo basanze poliisi ebalindiridde dda era ekiddiridde abadde tiyaggaasi n'amasisi mu bbanga okubagumbulula. Yakwatidde ekibiina kya DP bendera Nobert Mao leero atongozza Manifesto ye mu kisaawe Kakindu mu Jjinja nga yeesigamye ku nsonga 21 z'agamba nti kwajja okutambulira nga akulembera eggwanga singa alondebwa mu 2021. Tulina okuteekawo gavumenti egatta ebibiina byonna kye twatuumye Government of National Unity tusobole okusomoka mu Uganda empya. N'omulimu okuzzaawo ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti, okukendeeza omuwendo gw'ababaka ba Paalamenti ne baminisita, okuzzaawo enfuga ya federo, okukendeeza ebbeeyi y'amasannyalaze, okutumbula ebyobulimi n'ebirala. Mao ategeeza nga bagenda okuwandiikira Gen. Yoweri Museveni nga yeemulugunya ku ngeri ab'ebyokwerinda gye bayisaamu abali ku ludda olwa gavumenti. Ataakulira ekibiina kya Alliance for National Transformation Gen. Muntu alemeseddwa poliisi okutuuka mu bifo ebimu mu kibuga ky'Entebbe okuyiga abalonzi okumulonda ku Pulezidenti. Ng'ayogerako eri abawagizi be ku kisaawe ky'omupiira e Katabi agambye nti baluubirira okufuna enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga ey'emirembe. Basaba banyawe ne basewo mu Uganda muno abakkiriza kibiina ky'oba okkirizaamu kiteekemu ssente. Wabeewo enkyukakyuka. Asuubiza okuteekawo y'ensuwa mu malwaliro gonna okusobola okuwa abantu obujjanjabi okulwanyisa obuli bw'enguzi n'ebirala nga bamulonze.